Mwasuza mutya bamikwano, muli mutya, musiibye mutya, mugyebaleko emirimu. Tubaniriza ku channel yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okuwagiranga ku channel yaffe ne mujja ne mulaba videos zaffe bambi ze tuteekangayo olutakedde. Bamikwano, mbantuuse ne program ey'olunaku olwaleero naye nga sinnaba kugenda mu maaso. Mbadde mbasaba omupya subscribinga, likinga, commentinga, ate sharingireko ne mikwano gyo nabo basobole okubeera nga bajja nga batweyungako. Mbantuuse ne program yaffe ey'olunaku olwaleero naye bambi amagezi tugeetaga wansi mu comment section wetuba tugaagala awo. Munnaffe ono agamba mbalamusizaako mwenna abajja ku channel eno ne mutuwa ku magezi nange olwaleero nzize nga nsaba ku magezi gammwe. Agamba nze ndi mwana wa buwala naye najja okukola mu kiyumba kyomuwalabu e Saudi Arabia. Saudi Arabia teyandimbeeredde muzibu. Saudi Arabia nali mwagadde kubanga najja n'ekigendererwa era ne bakama bange nga banjagala. Naye nasangawo omukozi munnange ewaka. Omukozi munnange ono amazeeko emirembe. Omuwala buli we tubeera nga tugenda okwebaka ayagala mbeere nga neebaka ndi bwereere. Nsula wange naye asula wuwe. Nsula wansi yasula waggulu. Naye bwe butuuka ekiro avaayo mu buliri bwe najja n'asobola okubeera nga yeebaka nange. Excuse me. N'agamba nti ye waggulu atyayo oba olumu yeekwasa mbu empewo nnyingi. Nali sikifuddeeko kubanga we yatandikira yasooka kujja ng'agamba mundoose ebitiisa era ku olwo namuwulira ng'alogootana. Olwazuukuka najja n'agamba ntidde naye waggulu eyo simanyi kanneebakeko wano naawe kubanga ndoose ekintu ne kintiisa. Ne mukkiriza ne mugamba weebake. Naye okuva ku olwo buli lunaku ayagala kwebaka mu buliri bwange. Kati namugamba kati nno gwe tandika osula wansi nze nsule waggulu. N'angamba ekyensijje waggulu lwa nsonga nti waggulu saagala kwebaka nzekka wabula twebake wano. Saafaayo ffenna tuli bawala. Omuwala yatandikiriza mpola n'atandika okunkwatirira. Ne mugamba nga kiki naye nga ye akanya kimu. Ne mugamba kati kangende neebake waggulu era we nayambuka waggulu neera najja ne waggulu. Omulimu gwange ngwagala ate naye saagala mufiiriza mulimu kubanga wengamba bakama bange tebajja muleka oba bajja mugoba. Ate naye aganye okweddako kubanga nfubye nga bwe kisoboka okubeera nti mwejjako oba mulaga nti kyariko si kituufu kubanga ye yaŋŋamba ye tayagala basajja. Naŋŋamba naawe oyo omusajja gw'oyogera naye ku ssimu lekerawo okwogera naye nga ndaga nti ye alabika ayagala mbeere nga njagala ye. Ne mugamba nti nze ono bba wange era tuli bafumbo tulina n'abaana. Yagamba nti mukwano oyo mwesonyiwe nze nja kuwa nawe kiba kyetaagisa kuwa musaala gwo gwonna. Omusaala gwange gwonna gwenkola nja gukuwa. Omuwala yatandika okwodaringanga ebintu ku online naye nga buli wabigula byonna ababigulidde nze ng'abimpa. Ne mugamba wajja kolerera famire yo. N'aŋŋamba nti kati gwe kitwale ndi gwe famire yange. Bannange kinsuseeko. Omuwala ayagala tubeere nga tubeera mu mukwano ate nze kye siyagalirako ddala kubanga ekyo kintu kibi. Nze ndi mukkiriza nsoma Bayibuli yange n'engitegeera bulungi naye ate ye ankwasa ekkubi kyamu. Bamikwano nali ngenda kumuloopa era ku olwo nayita omukazi mugambe wabula omuwala yansanga nga ngenda otandika okwogera bwe nti. Nayimirirawo era yannemesa okumugamba madamu wabula we navaayo yaŋŋamba kooli kigeza
ogenda kufa toliddamu kulaba beewammwe, togenda kuddamu kulaba famire yo, wabula sala ekintu kimu amagezi, sirika. Ate bw'onooboganya ebyemirembe ojja kikola ku mpaka. Bamikwano mumpe ku magezi kubanga nsobeddwa, munsaasire kubanga omuwala annemeddeko. Munnaffe ono agamba bambi asaba ku magezi gammwe, mumuwe ku magezi. Akola atya? Tunaasanyuka nnyo nga mutuwadde ku magezi gammwe bamikwano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa. Amagezi mugateekawo wansi mu comment section. Bane musubscribing, temwerabira mukoona mukadde. Buli video gye tunaaba tuteekangayo gwejja okubaasooka okumanya. Mbaagala nnyo bamikwano, mubeere bulungi.